ono mulala mwamusenza kuno saagala mwogerako nnyo abuwi magezi kwona omusajja gwe mwasenza kuno. Omuntu yenna gw'omuwa ekifo akolerera beewaabwe. Kiddemu okiwulire, akolera baawa. Ekyo tokyerabiranga. Kaakati ffe bannamasaka tuli bagezi. Okusenga tewali akuganye, naye ebintu ebyaffe tonnabitegeera. Yatugoba ku mazzi, natta abantu baffe ku mazzi, tagenda kutugoba ku lukalu. Ekyo tetugenda kikkiriza. Asiimwe mumugambe eno ku lukalu waffe, eno ku lukalu waffe. Yatugoba ku mazzi, tagenda tugoba ku lukalu. No, 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 no. Batugoba buli kifo kyonna, ne ku lukalu atulumbeyo. Gamba akuliranye nti ŋŋaanye, ŋŋaanye, ŋŋaanye. Basaba ne banyabo z'Omugalatiya nga mbasaba akalulu munyongere ekisanja. Nsaba akalulu ka DF, nsaba akalulu k'omuti ak'abameeya, ak'Honorable Juliet, ekitiibwa Ennaku Musana ye meeya waffe omujja. Nsaba akalulu k'abakansala bano, akameeya waffe. Mutuwa akalulu, mutuwa obuwagizi, tugenda kukola. Sitole yange ntera okibagamba era n'olwaleero kangibagambe. Nze banzala wali Kimwanyi, nagenda okusoma. Ewaka ewaffe tewaliwo ssente. Mu kyokutaano school fees ne ziggwawo. Saakula na maama wange nengenda ekyabakuzeeyo. Mukama nanyamba, n'akomawo n'ava e Kampala n'akola ekirabo ky'omwenge. Bwe nagenda okumugamba ebya school fees, n'angamba mutabani, ojja kujjanga tutunde wano omwenge tufune ssente, ojja kusoma. Nevanga eKimwanyi nengenda ekyabakuza nentunda omwenge nga bwe nsoma. Tosobola kutunda mwenge gw'otanywa, gonna naguyiga okunywa. Kubanga abagugula bakubuuza nti kali katya. Olina okubanyonyola ky'otunda. Nenva eKimwanyi nengenda owa jjajja wange ekyabakuza nga gye mbeera. Kubanga mu kiro onyuka ssaawa 6, 7, 8 ogw'ekiro. Nengenda e Masaka Secondary bwe ntunda omwenge mwe nzija school fees. Senior 3 omwenge ne guntama okutunda n'okunywa. Nengamba maama wange oyo kati mugenzi. Ne mugamba maama nk'oyo okutunda omwenge, nk'oyo n'okunywa. Nangamba mutabani, obanga okooyo okutunda omwenge, nze mwenzija ssente ne school fees zikomya. Era teyaddeyo simpa. Nensoma senior 1, senior 2, mu senior 3 nga ziwaddewo. Nensoma term 1 ne term 2 nga sisasudde. Abamanyi Masaka Secondary waliwo kageeti awo akatono. Sheikh Abudono mulabayo y'omu ku bakulembera. We nayitanga omusajja omusirikale nga mukwano gwange yanzikiriza okuyingira. Nensoma taamu esooka n'eyokubiri mu senior 3 nga sisasudde, na buli kati sisasulanga. Bw'ogenda mu bitabo bya Masaka Secondary ssebo Sheikh Abu, ebbanja lyange gyeriri. Mu taamu ey'okusatu nenfuna
school fees paka lwe nayingira mu university. Yantwaleeyo e Bushenyi bwe namunyonyola ebya school fees nangamba genda wansi wali okuba amatofaali nenkuba amatofaali 750 sirigeerabye. Ngenda nendaba abavubuka wano abamu nga temwagala kukola natikka amatofaali ekyabakuza enakiyaga natikkanga enku nasombanga amazzi nakuba amatofaali tewali kyesaakola. Lwaki nkubuulira sitole yange? Mu butono bwobwo bwolimu osobola okusomesa omwana wo. Naffe tujja bakwatirako tukakase nga abaana baffe bakola ki? Basoma. Mu kisanja kino tutambuza amazzi wane Bukoto twayongera mu pipes ne Butale n'Ebisanje, naye twetaaga tanka ku lusozi wali e Butale. Kojja wange yagenda okufa Dr. Sonko nga mpaddewo poloti futi 5 ku 7 kwe tugenda okuteeka tanka egenda okutambuza amazzi mu Kakunyu yenna. Kino nkyeyama wano mukiwulirize, nze ebyange byenjogera mbigoberera. Oba National Water ekkiriza okuzimba tanka eyo weeganye, nze Omugalatiya nja gizimba nze ku lusozi wali. Nja kuzimbawo tanka nga nnene esinga eno eri wano e Bukoto ku Kereziya. Tukakase nga amazzi gakola ki? Gatambula. Mu kisanja kino ebibiina bingi tubiwaddeyo ku busente naddala ebya Bowesa. Mu kisanja kino ekijja twakkiriziganyisa n'Honorable Juliet Kakande buli muluka tugenda gugulira tents 3 tuteekemu entebe 500. Ate nze wali ekimwanyi nteekewo ebyuma bya disco. Olwo ndyoke mbuuza abavubuka lwaki towasa? Olina tenti meka? Olina entebe meka? Olina ebyuma byaki? Ani akuloga? Bw'onoba wakebera tujja kukebera. Tugenda kakasa nga abavubuka bakola ki? Tenti zino ezo ze mulabako Omugalatiya. Bw'oba olina ekizibu tujja zigatanga kuzirya ez'omuluka. Oli mu bwetaavu, wafiiriddwa, waliwo embaga. Kakati bw'obeera ne tenti 5 buliza omuvubuka oyo akuliranye. Bw'olina tenti 5, olina entebe 5, olina disco, olina amasowaani, Honorable Juliet Kakande gagenda otuwa, lwaki towasa? Basawo ne banyabo, nze chairman w'enguudo mu Masaka City. Bangi muteekwa kubanga mulaba mu kibuga kyaffe enguudo za kolansi zeeyongedde, ate n'enguudo zino ez'ettaka nazo tuzikoze. Buli mwaka tufuna biliyoni 1 eya ssente okuva mu gavumenti ekola enguudo. Era omwaka guno ku ssente ezo kwe twakoze oluguudo luno
Kyanjale Bukoto Kyanakase. Tuli mukola oluguudo olulala olw'Akagezi Kitanga Kyenvubu. Wenjogerera tractor gye ziri zikola bwe zivaayo tugenda kukola Nabinene Kurama. Abavudde Kirimya bwe mubeerawo otema okwanga olaba Kirimya setaala luguudo lukole. Ekiteredde eri ewaffe tutaddeyo enguudo empya Luteete Kabukolwa terwaliwo, ono Omugalatiya ye yaluteekawo. Omugalatiya ono ne bw'oba tomwagala byakoze byeyogerera. Nga tukulembera Honorable Masasi Mpuuga tusabye enguudo nyingi eza koolaasi. Honorable Masasi yatukulembera ba MP bonna abali ku luguudo lw'Ekyotera Mutukula, ne twogera ne gavumenti, Prime Minister, Speaker, Minister wa Finance n'owa Works, ne batuwa oluguudo lwa Masaka Kyotera Mutukula. Gavumenti nekkiriza okwewola biliyoni 631. Abayitako mulaba bali mu kulukola. Ne batugattirako oluguudo oluva mu Nyendo ne lugenda Viira kilomita 11. Ne batugattirako oluguudo oluva ku Ssaza olugenda mu Ndegeya kilomita 3.5. Twafunye pulojekiti endala empya ey'enguudo egenda kola enguudo zino wammanga nekongolera oluva ku Supa paka mu Kidda kilomita 3. Bagenda kola oluguudo lwa Old Bukoba bakobere ne Bukoba link. Bagenda kola oluguudo olugenda mu Kigamba. Bagenda kola enguudo za industrial area. Bagenda kola oluguudo ekyabakuza oluyitibwa Old Mbalala Road. Ezo zonna enguudo bagenda kola oluguudo lwambuka mu Misaali okuva ku Kapetro paka eri ku Lwekitovu. Ebyo bikoleddwa kubanga mwalonda abakulembeze abalungi kuba MP. Mu pulaani ya gavumenti batuteereddemu oluguudo lwakyabakuza Mateete Sembabule, nalwo bagenda tuteekako koolaasi. Tusigazisa oluguudo olumu lwe muba mututuma wano we tuyimiridde Kyabakuza Bukoto Kiwangala Kabaale. Ziri kilomita 65. Twatuma dda bayinginiya ne balukebera na buli ekiriko ne tulutwala mu gavumenti. Mu myaka 5 tugenda kakasa nga gavumenti twogera naye oluguudo luno nalwo lukolebwe. Basaba ne banyabo nga mmaliriza ebirala njagala kumbasaba busabi. Faba DF ab'omuti gamba kulya nti ab'omuti pulezidenti waffe ye Honorable Masasi Mpuuga Nsamba we Masaka waluddawa we Masaka akulembera abakyala mu Uganda mu DF ye Honorable Juliet Kakande naye we Masaka omuwanika w'ekibiina kya DF yono Omugalatiya gwe mulaba ayogera nammwe. Naye we Masaka bwe mwatulonda kano njagala mukawulirize nnyo
bwe mwatulonda ne mututuma mu palamenti mu kibiina kye mwatutumiramu, ekibiina ekyo mu myaka 4 gavumenti yakiwa akawumbi kalamba olw'okuba mwatulonda nga tuli mu kibiina ekyo. Kankiddemu, gavumenti yakiwa akawumbi ki olw'okuba mwe mwakola ki? Kakati mbabuuza mmwe abakimanya akabonero, mulaba mutya bwe tulonda Omugalatiya, ne tulonda Honorable Wassasi Mpuuga Nsamba, ne tulonda Juliet Kakande, akawumbi ako ne tukakomyawo wano e Masaka tekabakolera? Temukagala? Babuuza mmwe